tulina ekitaffe Hajji Nadduli olunaku olwaleero ate avuddeyo ne yeebaza His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olw'obuvumu obulangira n'obumalirivu bwe yakozesezza mu kaseera ng'awummuza yali Leader of Opposition Munankwe Mpuga Nsamba abadde alowooza nti National Platform ng'ekibiina bigenda tambulira mu nkwawaze era abadde alowooza mbu yeepima ne mu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mbw alowooza His Excellency ayinza okuba ng'agenda kumwesimbako mukwano gwange Munankwe Mpuga Nsamba byoliko byonna weeriko. Hajji Nadduli ate alina ebigambo ebirungi byaleese, ebigambo ebirungi byatunyumiriza, ebigambo ebirungi byatugambye era nga Hajji Nadduli ensonga azitambise ate era n'azitegekera ddala bulungi. Twesiimye nnyo era tweyanzizza nnyo. Weebale tuwa bubaka bulungi, weebale kwagala Uganda ate weebale kuba musomesa mulungi. Abamu balowooza nti bino tubirimu bya just tulimu bya kuzannya naye baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza kye tuliko tukimanyi ate era tukyagalira ddala. Teri muntu yenna agenda kuba His Excellency ku mukono alowooza nti agenda kuba muwanguzi. Twongera n'obajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Elected President of Uganda akyagenda mu maaso ate ajja gendera ddala mu maaso. So mwena aboogezi b'ebigambo, mwena abalina mission zammwe, mwena abalina bye mwagala okukola, ffe tubajjukiza twajja tetugenda kuggwaawo, tetugenda kuvaawo kati. Munankwe Mpuga Nsamba ani abadde akumanyi? Ndaba amaanyi wagafunira ku His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu. Ne bwe wabadde wano ebbanga lyonna emyaka 15 gy'obadde mu Parliament, ani abadde akumanyi nti gy'oli? Mwefudde nnyo bannaggwano ba wano ne mugenda kukomekkereza ate mmwe abaswavu. Anti ye His Excellency Elected President of Uganda ebigambo bitugambye era nse mutegedde ensemwadde platform bantu bamutegedde. So tetwetaaga nnyo kudda kunnyonnyola ate Mpuga akoze kino ate Mpuga yono. Kale lwaki musuubi gye wali tebawa bwa Leader of Opposition? Oba lwaki eyo gye mwava gye mutuyingire mutumaleko emirembe? Lwaki bo tebabalonda? Lwaki tebabatuusaawe mwagala kutuuka we mubalaba nga mwefudde nti muli banene baakuno? Ffe twongera okujjukiza buli omu nti lino eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye president waalyo era kyasalawo bannayuganda bangi nnyo kye tugenderako. Uganda wagambira tezivaamu omukulu sanga wano wenjagala okwebaliza mwenna ab'embogo bazzukulu ba Kayiira Gajuule Muggulu kubanga kati ffenna twafuuse bambogo mwekubireko mu bugalo tudifendinze bulungi Uganda era tulaze obumalirivu mu kununula Uganda nga twejjamu ebisejja ebyagala okutukonzibya ebisamba ebiri ku mwalo ebyagala okutulemesa okusaabala okugenda mu Uganda empya. Ebisambe ebyo byafunye obujja, ab'ebika ebirala baafunye obujja era kaakati ffe ab'embogo ffenna ffe tuliko. Otherwise, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Hajji Nadduli taata wange omulungi oli otya munnange? Kansuubire nti ow'ekitiibwa Allah akukuumye bulungi naffe gye tuli taata. Ndudde okuwulizaako, ndudde okukulabako naye tuli mu kkubo tujja kubanga Uganda bwenunuka oba osanga n'asooka oluweero. Hajji Nadduli nakulabye olunaku olw'eggulo ku TVM ng'owendowoozayo nga munnabyabufuzi omugundiivu era ng'abiruddemu era nga revolutionary n'ogamba nti Nuupu teyakoze bulungi okwanika Mpuga mu lujjudde. Waalisoose ne wafunikawo akakiiko akanoonyereza okuzuulira ddala ekituufu oba Mpuga yakwata ku $5,000,000. Kyokka ate ne bwe kaalimaze okuzuula nti $5,000,000 yazirya, ensonga ezo zaali ggweredde mu nju n'okumugoba tekyalisaanidde. Hajji Nadduli njagala okusooka okukwebaza olw'okubeera omuzadde kubanga wayimiridde ng'omuzadde n'otalaga nti ndi ku sayidi y'ono n'otalaga nti ndi ku sayidi y'oli. Naye ate ebiseera ebisinga singa osanga nga bakuba omubbi ne bw'ojja n'ogaabugambi nti kale obubbi kibi. Naye ate Bayibuli yegaana okusalira bannaffe omusango kitegeeza obeera weekubidde ku sayidi y'omuki ey'omubbi. Wabadde muyungo oba osanga wayimiridde wakati w'ensonga n'oyagala okuzisika
ozigattaganye tewabadde kiso kyawula wabula wabadde pati agatta ne Hajji Nadduli wayogedde bulungi nnyo era endowooza yo sisobola giyisa mu maaso kubanga nkuwa ekitiibwa ekisooka nga revolutionary ne nkuwa ekitiibwa ekyokubiri nga aludde mu byobufuzi ne nkuwa ekitiibwa ekyokusatu nga kitange ate era ne nkuwa n'ekitiibwa ekyokuna nga kitange ddala eyanzaalira Jakana Nadduli naye Hajji wano wetuli katugambe nti eno y'ensiko yaffe mwe twagala okuyita okutwala obuyinza nga nammwe mwalina ensiko yammwe Luweero Hajji Nadduli bwe mwamanyanga nti ono akolagana n'amagye g'Obote oba yasisinkanyeko Obote ow'omu mmwe mwamukoleranga ki Hajji Nadduli? Be honest. Mwamukoleranga ki? Hajji Nadduli tukkirize tugaane nti eyo mu nsiko mukamaawo oba yali mukamaawo Yoweri Kaguta Museveni yatigumbula abaana b'abantu bangi nnyo mukama wange. Naye ng'ekibatigumbuza kubeera ng'omusota gwa Namagoye bakirumira mpuyi bbiri. Omusota gwa Namagoye bwe gutunula ku ddyo gulumirayo. Omusota gwa Namagoye bwe gutunula ku kkono gulumirayo. Naye Museveni kavuna kutegeera nti munnange okolagana n'Obote ate ng'okyali wa muffe. Museveni yakkubanga amasasi agakusaanyaawo kubanga ekyo mwakiyitanga okulya mu nsi olukwe oba okulya mu struggle olukwe ng'ate struggle tukkirize tugaane wakati w'okulwanisa gavumenti embi eyo yeebeera ensi. Era omuntu yenna eyasalanga n'agendako ew'Obote ne mumala mukitegeera era teyasigazanga bulamu sinamukuba bukubi masasa bamwabatemangako omutwe waliwo neyatemwako omutwe awo mu bitundu by'e Luweero ng'ateeberezebwa singa yatekakasibwa wabula ng'ateeberezebwa nti yabaddeko ne Hajji Sebirumbi awo e Luweero ne mumutemako omutwe ne mumuwanika ku muguwa mu nkambi yammwe abajaasa abalala bamulabireko bafune fiya n'okukitegeera bakitegeere nti obuli bw'enkwe kikyamu nti ate kino ky'ozannyiramu tozannyira mu kintu kyaffe oba tozannyira mu kintu kyange nga Museveni wabula ozannyira mu ssuubi lya bannayuganda kubanga bannayuganda bantaddemu obwesige ne bampa abaana baabwe tugende tulwanirira ensi. Kakati ate ggwe ogamba nti okukutakukuta n'Obote oba okukutakukuta ne Sebirumbi ow'Obote muteesa ku biki? Kitegeeza nti abaana baffe abafiiridde mu lutabaalo luno ebbanga lino lyonna gwabadde ng'abawaayo ew'omulabe gwabadde ng'atuseetinga ambushi era okkooti yatuulirangawo ng'eringa eya KCCA abataka ne batuulirawo abali ku lukiiko lwa Seke ne NEC. Ono n'aggyibwako omutwe taggibwako mutwe aziikibwe wabula ne mumuwanika awo abalala bamulabireko ng'amagulu ge galengejja gati ng'ekiwuduwudu kye kirengejja omutwe tekuli abalala bamulabirengako bakimanye nti obuli bw'enkwe bubi. Nyinza okugamba nti mwali bakyamu naye obukyamu bwammwe bwavanga mu butamala kunoonyereza nnyo. Naye ate singa kkoozi yammwe yabeeranga ntuufu oba nga yali ntuufu nga kye twalwanirira oba kye mwalwanirira kye kiri mu kukolebwa olunaku olwaleero oba osanga mwali badde nga batuufu kubanga empande emu eyiwa ekisero. Hajji Nadduli mwe NRA abattanga abali b'enkwe mumaze okukonfaminga ne bemutannakonfaminga nti bakolagana n'abalabi mwe mutugamba okuleka omuli w'enkwe gwe tutasse gwe tutavumye gwe tutakubye luyi wabula tumugambye bugambi lekulira ddako ebbali ne bano banna abalala bakulabireko era bakitegeere nti olaba Mpuga eyeeyita ow'ekitiibwa agobwa, olaba yali leader of opposition agobwa, olaba commissioner w'akakiiko ka parliament agobwa, ate olwoffe ababaka ba ordinary MPs teweerabira nti Mpuga waakijja wabaawo akizzaawo. Omuntu ayagala okutereeza ng'ozze mu kifo bw'olondera omuntu mu kifo omuntu ayagala okutereeza ali omuntu gw'olondedde mu kifo ekyo alina okusooka okumanya ki ekigobezza oli gwenziridde mu bigereeza ensobi n'azeewala. Nga ggwe bwe wakwatanga n'owanika abantu nga mubatemyeko emitwe sigamba nti gwe ntegeeza gwe NRM nga ggwe bwe wakwatanga n'owanika abantu nga mubatemyeko emitwe abalaba balabireko ng'ekyokulabirako then
agobwa olaba commissioner wa kachiko ka parliament agobwa atolofa wala nga gwe wakwatanga n'owanika abantu nga mubatemyeko emitwe sigamba nti gwe ntegeeza gwe NRM nga gwe wakwatanga n'owanika abantu nga mubatemyeko emitwe abalaba balabireko ng'ekyokulabirako then ffe tetulinayo bulabba bwa kutta bantu kubanga ate ffe tulwanyisa kitta abantu naffe tetuyinza kubeera basiba abantu ate ffe twagala kukyusa gavumenti nga tuyise mu mateeka y'ensonga lwaki buli kimu tukitambuliza mu mateeka kano ke kalabba kaffe ke tuwanisa Mpuga eno efiring squad kwe tutadde Mpuga abalala bonna basobole okumulabirako bakitegeere nti obulyake obukenuzi obuli bw'enguzi obulabbayi n'obuli bw'enkwe kirumira mpuyi bbiri bibeera bikyamu nnyo era abalala babyewale nga basinziira ku kyakolwa Mpuga nga nammwe abalala bwe beewalanga okubalyamu enkwe nga basinziira ku kyemwakola yasisinkana Ssebirumbi oba ntegeerekese bulungi mukadde wange Hajji oba osanga ffenna kituluma bino ebigenda mu maaso kubanga si ffe twalibadde tubyekola waliwo ensonga ez'omuzinze ennyo ennene nekituluma okuba nti ensonga oba obudde tubumalidde kasonga kana akatono Hajji Nadduli nti buli lunaku lwe twonoona nga twogera ku Mpuga tetwogedde ku Museveni eri wabaayo ekikukusibwa naye ate siyinza kutambula kutuuka Namugongo gye ŋŋendo Namagira nga waliwo ttimba enneezinzeemu mu bigere ngambe nze nfa kimu kutuuka Namugongo nze nfa kimu kutuuka Namugongo ŋŋenda kutuuka ntya nga ttimba ensibye ebigere nina okusooka okufaafaagana ne ttimba abantu bangi nnyo Hajji Nadduli abakola statement Museveni abalemeddeko mulwana mwekka na mwekka Museveni abalemeddeko kakati mulwana mwekka na mwekka mu Buganda waliwo kye tuyita okuttiza akayindiyindi bwe kajja ne keezinga ku kitooke n'oyagala oleke ekitooke kisigale nga kikula kyokka ate nga n'akayindiyindi kasakaatidde oyagala okukalyako enva bannaye kabaze ku bibiri ebyo oyinza okwesanga nga tokwasizzaamu n'ekimu kubanga bituuka ne byerwana nga kitooke ayagala kulaga kayindiyindi nti nze nkusinga amaanyi kyokka nga ate ne kayindiyindi ayagala okulaga kitooke nti baaba nkusibye ejjiribwa ne weesanga nga byonna tebituuse gye bikola ki gye bigenda kakati nga ggwe omulima kyabuvunaanyizibwa ottize ekitooke ng'oggyako akayindiyindi kisobole okwetaaya kikule bulungi kubanga bw'onoobireka byombiriri ogenda kwesanga tokwasizzaamu Hajji Nadduli agenda okulamaga fayini eimu yeebeera yakulamaga naye ate atambula yeetegekedde obuwonvu n'obukkomo anaasisinkana mu lugendo olumutuuse Namugongo era singa asanga omusezi ng'omusezi amwetalako ekiro bw'atambula n'amwekika kyabuvunaanyizibwa asooka aleko olugendo asooka asatte omusezi oyo tteke kubanga asobola okulemesa ekigendererwa kye ekyokutuuka mu lugendo bannanga aboogera musimanya kakati tebakyalina budde bulwanyisa Museveni beerwana bokka tebakyalina budde Museveni gwe tulwanyisa lugendo naye wakati mu lugendo nga twagala okutuukawo Museveni waali tumugjewo waliwo obuwonvu n'obukka waliwo emitego gya Museveni gye yatutega nga singa tugiyisaamu obumantaavu ne tutagitegulula gigenda kutusaanyaawo nga tetunnatuuka wa gye tukola ki gye tugenda kyenvudde ngamba Hajji Nadduli munnange ebisinze okusuula ebibiina wano kwekkiriranya FDC ebadde essuubi lya bannayuganda ku kwenunula naye bwe baazuulamu kawuukuumi baaleka obudde busalewo naye ate wakati mu budde okusalawo bwasalawo nga bo be balina okufuluma ekibiina kigende ewa Museveni nti endwadde ezisinga kakatulututtu koolaba oyo omusajja gw'olaba avunza omukono mu kansa amulidde kaatandika katulututtu munnange ne bakagayaalirira mu kukagayaalirira ne kaleeta kkookolo agenda okusaanyaawo obulamu bw'ono kitegeeza nti endwadde erina okunogera eddagala nga tennasajjuka ebibiina bingi nnyo by'olabyeko Hajji Nadduli UPC yakulemberako ku ggwanga DP
ye yatutuusa mu meefuga oba obwetwaze kubanga Ben Kiwanuka ye yali Ssaabaminisita wa Uganda eyasooka nga tweteekerateekera obwetwaze mu lukiiko olwatuula e London mu mwezi ogwa Septemba. Ben Kiwanuka ye yakomawo nga Ssaabaminisita mu pre-independence, kitegeeza ne DP yafugako. Naye ebibiina ebyo byonna eby'amaanyi bityo ebitendesa abakulembeze ab'omuzinzi Museveni yabisaanyaawo nga abiyitamu babikulembera ab'oku ntikko. Eyaluma ku musota ne bw'alaba omugwa yeekanga obadde oyagala ne National Unity Platform esaanewo nga UPC, esaanewo nga DP, esaanewo nga FDC. Omanyi ntera nnyo okukozesa ekigambo ekigamba nti tweyigiriza okukozesa abalala ababbidde ng'omuggo mu kateebe. Wano kitwale nti tambulira mu kateebe twagala kusomoka akateebe ako. Naye ate FDC wasimbye ekigere ndababbidde, DP wasimbye ekigere ndababbidde, UPC wasimbye ekigere taata ndababbidde. Nze era mbeere mu ssiru nange awo wemba nsimba ekigere nti bali abasatu abaagwa oba abaatwalibwa mu nsawo za Museveni twalabyewo we baayita. Timubakulembeze ab'oku ntikko abaweebwa ebitiibwa era abatasobola na kusongwamu olugalo nti owange okola ki. Eno jjukira ffe tugamba nti ne bw'aba mukulembeze abeera muweereza w'abantu. Then abantu bagambye nti tukulengedde. Ow'oku ntikko yatola kyava agamba nti abantu bakulengedde, ate nange ne nnoonyereza nga kituufu kye boogerako. Sookuddeko ebbali ku lw'obulungi bw'ekibiina. Hajji Nadduli okwekkiriranya. Mwoba osanga temwalikombye ku mpeke ya buyinza wadde nga gwe tewabukombako. Kubanga naye mwatuka mu buyinza ssebo ne bakusibako ekigambo, bakutemajjako ekigambo tewali mulwanyi. Mbu wano ganga ddagala lya kinnansi ku nsiko. Mbu wano ganga gwe mululuuza mu nsiko. Nanga Hajji Nadduli omusajja yakuba emmundu n'ajaananya ne bagamba mbu gwe wawanduliranga abalwanyi amalusu okubalaga nti mbu simanya wali mulogo ng'obawandulira amalusu we bamukubye essasi n'aziba. Bwe wawandanga eddusu mu ngalo n'olikubamu oti gye ligudde n'oga bali eno tetugendayo tuyite eno. Mbu ssebo gwe mulimu gwe wakolanga Hajji Nadduli mu nsiko. Mbu wali mulogo wa lutalo. Kyokka ne mwatuka mu buyinza tewakomba ku buyinza. Anyway, Hajji Nadduli gw'olowooza mwalireze ku buyinza nga mwekkiriranya. Lwakuba mmwe temwagobanga bugobi mwasaanyawo nga buki busaanya. Hajji Nadduli tetugenda kukkiriza nsobi zaasuula bibiina birala kusuula na kino kubanga fennuba okugwa nze nga nze yeekolera oba kyali baddokke saali kibaddemu na buzibu naaligambye nga ŋŋenda ewala nga neddirayo mu ndongo yange nga neesunira gita yange nga neekolera ennyimba zange nga neetegekera ebivulu byange. Naye ate waliwo oyo ayina essuubi mu Nuupu. Ye nnaamugamba ntya? Alimbuuza nti omusota gwayitawa ng'ekibanja kyonna twali tukyetoolozza amafuta. Gwe wagubuusa n'oguleetera mu nsuwa n'oguyingiza ekibanja ne gutandika okubojja embuzi zange. So oba osanga buli omu yalizze ku bibye Nuupu nga ne bwegwa tebimukwatako. Naye waliwo abagirinamu essuubi ate kyannaku nti mulimu abakadde nga puresha zisobola okubakuba ne basaanawo. Kyava olaba tetugenda kukkiriza ssuubi lya bannayuganda kulisuula mmeeme olwa Munnamasaka. Gwe tumaze okukakasa nti missoni yaabwe yakugenda nga basaanyawo bibiina. Baddira akademe ya DP kubanga akademe ya DP yalinga nkoba za mbogo ne bagisaanyawo. Ne DP yennyini ne bagyesaanyizaawo. Neno babadde bazze ne tubalabuukira ne tuddako ebagamba DP lwaki yasaanawo. Nga tulabye ebimu ebiringa ebiri eno. Nkoba za mbogo lwaki yasaanawo. Nga tulabye ebimu ebiringa ebiri eno. Musota fuluma enju. Musota fuluma enju. Ensonga lwaki guli gute taatange omulungi. Taatange omulungi mutabaniwo
mukulu wange enjasabiggo enngongoli nguli jakana Nadduli olowooza abamutta bakozesa beebunaayira oba bakozesa bamuli kumpi abamutunda olowooza beewaffe Butambala oba beewammwe Luweerera be yabeeranga nabo oba bano be yakolanga nabo programs oba baali bamwetoolodde be yalyanga nabo ku mmeeza emu era jakana Nadduli ne mu katambi ke yasembayo okukola erisinga yabyogerako nti owange yayagadde okunneesaanyizaawo Peter Kankaka ng'akolagana n'abalabe bange bajje bansaanyeewo naye njogera nga ntya Katonda Peter Kankaka oliko ekikolimo n'abaana bo olw'ebyo bye wakola ondyamu nti onze olukwa omusajja akugaggawazza ayogedde ensonga z'eggwanga nga nze njogerera bwerere gwe n'ofuna ssente mu bigambo byange ate n'ogenda n'ondyamu ssente n'ontunda ew'abasajja bwe mba nkuwaayiriza Mukama Katonda ntekeko ekikolimo ne bakadde bange n'abaana bange n'ab'enda yange naye bwe mba sikuwaayiriza naawe ekikolimo kye kimu kiddeko gy'oli kubanga ne kitanga gya Abdul Nadduli yakyogera nga lunye nti bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti jakana n'aleka ng'atubulidde golowooza bye yayogerako baamulinga wala ab'okulusegere Hajji Abdul Nadduli kkiriza obagaana nti kokakasa mu mutima nti Museveni ayagala kusaanyawo National Unity Platform naye olowooza ayagala gisaanyawo ng'ayita mu ba FDC ayagala gisaanyawo ng'ayita mu ba Jema oyagala gisaanyawo ng'ayita mu ba Conservative Party CP olowooza ayagala gisaanyawo ng'ayita mu UPC era ayagala gisaanyawo ng'ayita mu bonda ab'omu NUP National Unity Platform yo neeraba ebitangawaaza ebyewala neega nti omulabe gyeri ayagala tutusaanyawo naye wano akoze saani tunoonyereze neegwa ku dot n'omunyago ogw'amaanyi bo gwe baayise ogw'akasiimo kumbe gwakusaanyaawo nkyukakyuka kubanga onoonya omugaso gw'akasiimo ke baamuwadde naawe Hajji Abdul Nadduli tosobola gutegeera Hajji Abdul Nadduli gw'omulwanyi eyaleeta gavumenti eno mu buyinza nga n'olutalo walugabuliramu abaana bana n'omukyala kakati ono omwana yafudde juzi wa mukaaga nga Nadduli tofunanga kasiimo ako baakawadde abadde alwanyisa gavumenti Hajji Abdul Nadduli bw'oba obigattagattamu oba olabaako kaba kasiimo oba ssente zibeera za mission ansi eri nti ssente zibeera za mission Hajji Abdul Nadduli oba osanga singa jakana teyekkiriranya oba osanga singa yasobola okumanya abalabe be ng'obudde bukyali nti bamuli kumpi oba osanga twalibadde twamusigaza naye yagenda lwabali bangu lwaba abamuli ku lusegere Hajji Abdul Nadduli tetwagala kuddamu kulaba jakana mulala mu nkyukakyuka kubanga n'omwoyo yagenda akyatulemye okuzzaawo tongwa yeekolera girijange assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh taata wange omulungi webale nnyo mukwano gwaffe senta mu tongwa yeekolera kanzire waffe mugulu ku butaka ewa jjajjange kayira ganjule ab'embogo mwe namba tumiddeko bannantamu ne bassentamu mwongere oku webale nnyo mukwano gwaffe era muganda waffe omukulu yeekolera etongwa tusiimye nnyo ate n'okusomesa okwo kw'osomesezza tusaba bannayuganda ffenna tubeere bakalabakala tutunuulire ensonga nga bwe tulina ozitunuulira ate tuzekkaanye tuleme kubeera nga tuli abo abantu abaagala obuntu obutono tufune ekifaananyi ekiswaza eggwanga lyaffe tufune ekifaananyi ekibi ku lwa Uganda yaffe tusaba tutambulire wamu tutereeze eggwanga lyaffe buli kimu kitutambulire ddala nga bwe tukibala oba nga bwe twakyagala ebbanga lyonna tumanyi bulungi nti His Excellency Director President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye pulezidenti waffe abo bonna abejja nga banoonyeza byabwe tugenda balaba ate era tujja basosolamu kubanga tubategedde tubamanyi n'abatuma bamwe batandise n'abatuma bamweyabizza kakati ki kye batugamba tebakyalina kye bagamba gwe munauganda sigala ku mulamwa tulwane ffe tujja tuusa Uganda weeyagala otuusa bano bo batulya mbuli kasente batume bajja twonoonera
bajja kufuna bye batwala nga bazzaayo bafuna ebyokuzzaeyo wa mwami Museveni tubagamba nti tubalaba era ne buli kimukola tukiraba ate twongera obajjukiza nti ne munaakola ebingi ebiri bitya oba ebitono eri bitya temugenda kujja Munnayuganda ayina omutima gw'enkyukakyuka kumujja ku mulamwa ffe weetuli tujja kubeerawo ebbanga lyonna ne munaakola mutya.